Obwakabaka bwe bumu ku bitongole ebibadde bisinze okwenyigira ewamu n'okukunga abantu baabo okwenyigira mu kulima emmwaanyi ng'omu ku kaweefube w'okuggya abantu b'abeene mu bwavu nga bwatongoza ne kakuyege w'emmwaanyi terimba. Enkola eno Katikkiro yagiwumamu omutwe ng'era abantu ba Kabaka bangi baawulira omulanga gwe ne bajjumbira okulima emmwaanyi. Era olw'okuba tukimanyi nti Buganda okudda ku ntikka abantu balina kukola, kye kyatuwaliriza okutandika kaweefube wa mmwaanyi terimba. Era bassebo ne bannyabo abantu emmwaanyi bazirimye. Kyokka ku ntandikwa y'omwezi oguwedde kyategeerekeka ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mmwaanyi wano Uganda Coffee Development Authority bwe kivudde mu kibiina ekitwala eby'emmwaanyi mu nsi yonna ekya International Coffee Authority. Kino kye kitanudde Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga okwebuuza lwaki ekitongole kino kyakola okusalawo nga kuno nga tekibeebuuzizzaako ate nga be bamu ku bakwatibwako obutereevu ensonga eno. Lwaki nga tebannavaayo tebaamala tubuulira bizibu bino? Bw'oba mu ICO ne bakuwa ebbaluwa yaabwe certificate, emmwaanyi zo baba bazikakasizza buli gy'ozitwala. Tusobola okukendeeza ebbeeyi y'emmwaanyi omuntu gy'afuna gye binaggweera. Kubanga ono ayenjeera ng'anoonya bannaye munaazitwala eyitale, ab'ejjama ne munaazitwala, awo asaasaanya ssente. Wali abadde alagayo ebbaluwa egi. Kati ate ssente bw'afiirwa ssente azibinika ggwe omulimi. Kitegeeza nti ebbeeyi y'omulimi ejja kukendeera. Tetuwulirangako bizibu bino aba UCDA batugamba. Bw'ati agamba gavumenti esaanyizze buggya endagaano eno bunnambiro oleerwa ne ku biginyigiriza ng'eri munda. Tusigaleyo nga bwe tulwanirira ku bino ebitunyigiriza. Olaba ne gavumenti ne bwe tubinika omusolo toyinza gaana kuguwa. Oguwa bw'okaayana ne banaye omusolo guyitiridde. Kyokka asabye abantu b'abeene obutaggwaamu maanyi nga nabo bwe bongera okwogera ne gavumenti. Ne banaakola bino emmwaanyi ne zigwa ebbeeyi tujja kuzirima, mwongere okuzirima. Ekyaggwe, ekabula, ekyaddondo, ebuddu mulime emmwaanyi temukoowa. Kubanga ate atalina mmwaanyi anaatunda ki? Ne bwe zinaabeera 2,000 ekkiro tujja kuzirima. Asabye gavumenti era eyongera amaanyi mu kussa abalimisa gye beetaagisa wamu n'okulwanyisa eddagala erifuuyira ebirime efu ku katale. Lwaki ebyo si bye bafubako? Akatale kalimu eddagala lingi effu, ofuuyira omuddo tegufa. Kirwadde ki ekikaza emmwaanyi? Okunoonyereza baakumaze. Lwaki bawalalira biri ebyebweru nga byaffe ebya wano bikyaliwo? Katikkiro abadde Bulange Mengo ng'atikkula oluwalo olusoso olw'omwaka guno nga luno luvudde mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Kabula. Lumaama w'essaza ly'e Kabula yayanjudde oluwalo luno olw'obukadde 6 bw'eddu ku mukolo ogubaddeko n'abakulembeze ba gavumenti eya wakati. Obwakabaka busiimye amasaza ag'enjawulo ageenyigira mu luwalo lw'omwaka oguwedde. Enkola eno ey'oluwalo y'emu ku ezo obwakabaka mwe bwasinga okuggya ensimbi omwaka oguwedde nga mwavaamu obukadde obusoba mu 600 ng'essaza ly'Ekyaddondo ly'eryalya mu gannaali akendo. John Kilifu Wamala, NTV Akawungeezi.